Uganda baba beepanga nti baagala goba bisiyaga balina okukola kinene nnyo ku bye baakoze bina tekuli yadde ne 5% esobola okugoba ebisiyaga. Wangi Yadde 5% esobola okugoba ekisiyaga teriiwo. lwaki ogamba bo? Amawanga agagobye ebisiyaga bye gaakola Uganda tetulina kye tukozeeko yadde. Agagobye ebisiyaga gaakola bintu ki? Ekisooka tebaayita mu mateeka gano oda yokka. Germany baayisa oda yali 757. Oda eri nga ewera buli ekiyitibwa ekisiyaga n'ekikyefaananyiriza. Era baateekawo kooti sizoni ezaffe bemupyo gwabwe gwawedde ku kisiyaga wano naye kati kisigadde ku balamuzi. Ojja kubulirayo abasiyazi be basalira abawere 10 nti ogw'obusiyazi. Pulatifomu ekyali ntono Kyagulanyi obusobozi bw'okuwangula tukyongereyo ebisanja 2 okuwangula. N'abatavuddeeko nga Besigye. Tannaba emyaka gikyali. Gavumenti ekyali strong. Okusuula gavumenti okugijjako nadanga zino. Roman Empire yalaga sayiniza okuvaako ne wayita emyaka 2-5 nga ekyali ngumu. Ekyamuyiganyisa abo bonna abasiyazi, ekyamuyiganyisa Abayisirayiri, ekyamuyiganyisa Abarasha kwagala kuteekawo Aryan race. Abawanvu Hitler yali ayagala ateekewo society y'abantu abali perfect. Era ne bw'owasa omukazi banoonyayo omugezi yamuzaalamu omwana n'abawuwo nga ne biological si gwamuzaddemu. Mukazi wo bamuzaalamu abampi abo yabatta bonna abasinga. Abalema, abalalu abo yabatta. Nojja n'ogattako ababi yabatta. Nojja n'ogattako tribe ezimu kati nga waliwo ba Rome ba Jepusi abo bonna yabatta ng'ayagala kubamalawo ensesi galemu abalema yabatta. Omanyi nti no Hitler ku mulembe gwe yatuukanga n'abasiru nga abatta. Mu Amerika n'abasiru tebalonda. Soko tubuulire kyatandika kitya n'okukituuma ekisiyaga kyafa ku ki? Ekisiyaga kyammwe kya Luganda. Abaganda bagazi n'oyiyayiya ekigambo ekyo ng'olaba kijaawo. Anti kyekikulaga nti nno kyaliwo. Ti n'omuzungu yali tannaba na kujja. Ne wootunula kumpi gyali myaka nga 1500 BC. Wogenda mu Namibia. Waliwo basaani betumanyawo bakoyisaani. Abasinga bayina already ebibumbe byabwe bye babumbanga. Ng'era bakulaga omusajja ali mu kukola ekikolwa kyekimu ekyo. Ali mu kisiike. Naye ng'ebibumbe ebyo byadda so naano byaliwo nnyo era amanya buli bitundu balina amanya agaabwe ag'enjawulo. Kati Mr. Samuel Kasozi, philosopher, tutandike. Okay. Kakati ebisiyaga abantu tetusobola kwogera ku bisiyaga nga tetuzeeyo ate ku Bayibuli eri. Bayibuli evaamu kino we wajja okuva okumanya okutuufu okw'ebisiyaga we bitandikira. Tuluŋŋamye. Ekisiyaga kitandika okuva nga Katonda agobye omuntu mu lusuku Edeni. Njagala abantu bamanye ekisiyaga ng'agobye omuntu mu lusuku Edeni ng'agobyeyo Adamu ne Eva. Bw'abagoba ne bajja abantu abo baali tebalina bibamanyi byonna nti nowa bino byakaboozi byakwegatta byonna nga tebabimanyi. Wabula bwe baabagoba okuva mu lusuku Edeni Katonda yennyini ye yasindika malayika Mikayiri n'amugamba genda oyigirize Adamu ne Eva bamanye ebyokwegatta basobole okuzaala. Ensonga z'ekikwano. Naye si guno ogw'ekifuula nnenge. Guno omukwano ogwaffe ogutegeera mwami na mukyala. Katonda n'asindika Mikayiri n'ayigiriza Adamu. Yali amawulidde n'amugamba munoonya guno. Guli Katonda teyagwogerako yadde. Wabula abantu baguzuula buzuuzi nja kulaga ni yabaleetera okuguzuula. Kaakati waleeta Mikayiri n'ayigiriza abantu ebyokwegatta ne bazaala abaana. Mikayiri nedda okubayigiriza abantu baali bakiinamu mu butonde. Wabula nga Katonda jasi kubawa magezi bagenda okuva mu lusuku Edeni amagezi tebaagalina. Mikayiri yajja buzi n'abawa amagezi nti no kaakati omukola bwe muti ne bwe muti musobola okuzaala abaana. We byatuuka ku kulima n'emirimu gyonna gye tukolera malayika yajjanga ayigiriza abantu baali tebalina kye bamanyi. Kaakati waabayigiriza ne bagenda batandika omulimu ne bazaala abaana Kayini Aberi. Lwakuba waliwo sitole nnyingi nyayo gye sijja kwogerako. Naye we bituuka Kayini wamala okutta Aberi Adamu n'azaalayo omwana omulala Seezi. Kayini ne muganda we omuwala bwe bazaalibwa bakkirira wansi ku lusozi ne bateeka eyo obutuuze bwabwe. Seezi ne muganda we omuwala gwe yawasa bo ne basigala ku lusozi waggulu ne baawukanamu. Kati famire ya Kayini eyakka wansi olw'okuba yali amaze okutta muganda we. Setaani yali akolerayo nnyo. Setaani bwe yagenda eri n'ajja akwata abaana bali be baali bazadde n'alyoka atandika okubayigiriza buli mize emibi.
kakati ono yabayigiriza malayika gwe basindika malayika jukira wagambye malayika bamusindika jayigirize baani okusobola okuzaala ensi esobola okuva mu bwo malayika n'abayigiriza malayika ye yaleeta ekifuula nenge babayigiriza mbu bateeka wano kati ye n'amuga ateeka eno yabayigiriza ekituufu ne guggwa era adamu ne bakola ebituufu n'abaddirira naye abazzukulu abaazaalibwa aba Kayini eyayonoona sitaani be yajja ate n'ayigiriza sitaani ebikolwa byonna ebisinga ebibi wano sitaani yabiyigiriza buyigiriza abantu naye tebyaliwo sitaani oyo bamuyita Azazeeri sitaani Katonda bwe yatonda sitaani mu ggulu n'ayonoona n'amugobayo n'amusuula ku nsi bw'amusuula ku nsi waatuuka okukola olusuku Edeni era yaluteeka ku nsi eno kaakati wamala okugobayo abantu sitaani n'abeera ng'alina chance ebatuukako buli ddakiika ng'asobola okubakozesa byonna by'ayagadde so kaakati sitaani n'ajja mu baana ba Kayini abazzukulu n'atandika okubayigiriza nti mubadde mukola mutya nti bwe tuti ne tuzaala abaana nti nedda bwe mukola bwe muti nakyo gye kiri kikola era kinyuma yes ekyamuyigiriza awo si kyakugamba nti n'okuvaamu baana wabula kwonoona abantu bano baviire ddala ku nkola eya Katonda so n'alyoka abayigiriza ebisiyaga sitaani yali against kino yes ye n'abaleetera idea ekola ne watunula ebintu bino byonna obulogo sitaani yabiyigiriza abantu bakita occultic n'abayigiriza nti no bw'okyanga kino osobola okusika amaanyi ag'omu bbanga ne gakola n'abayigiriza obusezi n'ettemu lyonna okwetemula n'okukola byonna ebyokwewunda make-up bikitatu byonna sitaani yabiyigiriza abantu abo so kati ebisiyaga sitaani abiteeka mu bantu bano bave ku nkola ey'obwakatonda n'abayigiriza okwo n'agattako ne incest omanyi bino ebintu byonna bigwa mu kye bayita misuse of sex misuse of sex kintu kinene nnyo mulimu omwana nadda ku muganda we oyo incest ebyo byonna sitaani yabiyigiriza abantu abo mulimu omuntu okwegadanga n'ensolo bestiality ebyo byonna sitaani yabiyigiriza so n'ebisiyaga mu byajjira omwo n'abiyigiriza abaana ba Kayini abaana ne balyoka batandika era Katonda kye kyamuleesa amataba lwa bisiyaga era yasaanyawo mulembe mulamba kirinamu naye era kino kyenjagala n'okutegeeza abantu akatono ko kuteeka lino tibaleme kweyagala nnyo etteeka terijja kumalawo kisiyaga terina kye ligenda kutaasa ekisiyaga kyo kyakubeerawo ppaka ekisiyaga olaba Katonda yasaanyawo ensi yonna abaaliwo bonna ne bafa ne wasigalawo abatuukirivu bokka abantu 8 aba Nuuwa we baazaala era kyakomawo ne kiddamu ne tutuuka ku mulembe gwa Lutti n'asaanyawo ebibuga bibiri bye babagamba naye byalinga 5 Sodoma ne Gomora olw'ebisiyaga era ekisiyaga kyadda n'essaawa ya kaakati etteeka terisobola kukimalawo ekisiyaga so era we mbagambira abakyakadde nnyo olw'etteeka ebigendererwa ebisinga mu tteeka lino bya bufuzi naye si kumalawo bisiyaga nga bwe tujja okubiraba so kati ebisiyaga ne bitandikiraawo ne bijja Katonda n'asaanyaawo ensi olw'ebisiyaga n'okutuusa kati ne bijja nga biivolovinga ne kaakati lwakuba nti ekyenjawulo kati ku mulembe guno oguli modern ekisiyaga bakifuula na ddembe oli wa ddembe okuwulya ebisiyaga bye naye olowooza lwaki ebisiyaga bino by'amaanyi cause anina information gye nnina egamba nti right now abasiyazi be basinga ssente be bafuga ensi eno lwaki by'amaanyi sitaani kitegeezawo amaanyi kati akubye Katonda omugere era lwakuba n'abantu nze Bible ngimanyi ngisoma naye ne Bible ekugamba nti ensi yonna eri mu mukono gwa sitaani yawaako bayagadde abantu babalimba bulimbi ensi eri mukono gwa sitaani yes Bible egamba nti ensi yonna eri mukono gwa sitaani era n'abalinda enkomero egamba okujja kwa Katonda kulina kujja oluvannyuma lwa bikolwa bya sitaani okusukka obungi then Yesu n'alyoka ajja naye ng'ensi yonna eri mukono gwa sitaani yakozesa buli omu byayagadde so kaakati kyova olaba nti abantu bano batadde nnyo ssente nti olw'okuba amawanga gano aga Afirika ge gasigaye nnyo ku musingi ogw'okubeeramu eddiini ennyo abazungu tebali nnyo ku ddiini eddiini baajawukanako nnyo kaakati we bajja ne batuuka ne batunuulira ebivu ebyali mu nsi ebisiyaga bino bitandika ofuna ettutumu edda byalingawo nga society babikola naye nga tewali babyogera era tewali bakola kiri babisirikira eyo naye byafuna ettutumu naddala kuva mu Second World War byafuna ettutumu nti n'okusooka World War weetandikira Hitler yali ayigganyiza abasiyazi era kye ngamba abantu bano
Minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.